ne gutiiriika. Mu kulwana akafuba awo nno we nalabirira omulangirizi ne nsamba Mbego mu kabuto akato. Ye nno Songo osamba ku kyolwazi obwazi. Abantu bangi ne baleekana nti bw'otyo ssebo tojja okwo. Olusambagere luno nno lwanyiiza nnyo Mbego. Era nze katandugulemu obulamu kubanga bwe namusamba ne nzungamu nga sinnaterera bulungi. Ye n'asindika effumu n'obuswandi obw'ekitalo ne lijja nga linyooka nga liriko n'obujja bwegaaya. Nalyekangira kumpi nnyo ne likwata ekkundi y'engabo yange ne liyitamu ne lisusa olususu olw'olubuto ne ligenda nalwo. Naye singa engabo nali sigikwatidde ebbalibbali nga mumusamba, awo bandiggyeewo kugenda kumalirako ttaka. Mbego n'agamba nti obwedda nkutaatira kazzi neeyolera mpiri mu bunnya. Ne ndaba ng'asunguwalidde ddala era ne mmanya nti kaakano nze oba ye. Ebyaddirira mmanyiiko bitono, anti twayokyagana amafumu gokka, olunsi nga nze mukwasa olunsi nga ye. Era mu kiseera kino olutalo ne luba lwakabi nnyo nga tewali kutemya wadde okumira eddusu. Omulundi gumu engabo ya Mbego yagwa nga ngikubye, naye oba lwaki ate saamuzisa mu kiseera ekyo? Era ne kaakano simanyi, era ndowooza era sirimanya. Ddaaki omulangirizi n'afuuwa ekkondeere tumire ku ddusu, naye nze nga sikyafaayo oba tuwummula oba tetuwummula, nga mmaze okuguba era nga ntaamye. Nga kyenjagala kwe kulwana, oba banzite olutalo luggwe, anti nga nze nanjebye era nga nze n'omusaayi gumbunye. Waaliwo ddala mu kaseera akamu we nayagala okuleka Mbego anfumite, era nali ddala ku njegoyego y'okukikola. Naye ate awo we baafuuyira ekkondeere tuwummule. Nga tuwummuddemukko, Mikolo n'agezaako okunvubiriza, ngaddira ekiwero nannyika mu mazzi n'ampisaako. Eŋŋombe teyalwa n'etokota tuddiŋŋane. Ne mpulira omwami nga yeesooza era nga bw'akontola. Abasajja abajja n'Embego ne boogera ebigambo bye saategeera, naye oluvannyuma mu yoddi bye yanjogereramu ne mbimanya. Agamba bwe bati nti Andu akitya amoga aduda amala eppyo ekinnyobba gye lakatuddu. Mpa nsituka akaana ne kajja n'olwendo ne kaŋŋamba nti Muyodde akukuutiridde nti weekuume nnyo era Mbego tomuggyako maaso, nti era mu lulwana luno malirira amagezi go gonna mu kwewooma amafumu ga Mbego. Bw'atyo n'amaliriza na bino nti banne bamuvumye nti oli musajja kiggwe okulemu akaana akato bwe katyo. Ye omwami onoddayo n'omutunula mu maaso nti nno bw'akulema ku luno nga tokyatukulembera. Bwe namala okubiwuliriza ne ŋŋamba akaana nti ddayo omugambe Muyodde nti awandigudde oluwanga olwange we waneerindiggula olwa Mbego. Naye mba nsituka n'engwa. Mbego kwe kwogera mu ddoboozi ekkangufu nti situka weeri n'enkumaliriza. Ensega nange ne zinneeyanza nga bannange bwe zaabeeyanzizza. Nange muli ne mpulira ng'obwange busigazza kaseera buseera, nti engabo nga sikyagiyinza ezitowanga luyijja, omukono ogwange ogwa ddyo nga guzingaladdemu, ate ndogattako n'ebiwundu n'omusaayi gwe nali njoobaanye. Wamma ggwe nga tewali njawulo na kiyoyo, ate nga nnyenja buyenzi. Mu kaseera kano omusajja omu we yasitukira n'asaba omwami omuzannyo guggwe, ng'awa ensonga ze nti emirundi egya bulijjo esatu egizannyirwa giweddeyo, era n'ekyokubiri engabo eyange yali ewuguddwamu nga tekyewomekamu. Omwami okwandibadde okwanukula yanyeenya bunyeenya mutwe n'alaga olunwe ku ngabo ezaali awo ku bbali. Omusajja ono nkuyege tetyassa bwe yali muzira nnyo. Yali yakalwana mu ntalo 10 ng'akomawo,
newankubadde nga mulumu eriiso teryalutonda. Mpozzi nno omwami kyeyava tamuyita kujja kulwana mu kifo kyange nga bwe yandikoze singa yayogera yali mulala gwanyoomerera. Tebaalwa ne bandeetera emu ku ngabo ezaali awo, naye bwe nagikwatamu ng'ezitowa bulala. Kwe kusaba eyange entono. Bwe baagireeta, abantu bangi abaali ku ludda lwange essuubi lye baali banninamu ne libakendeeramu. Abamu ne baleekaana nti kozesa eri ennene, eyo bajja kugifumita omulundi gumu nga yawumugguse dda. Ate baagenda okulaba nga nkutte akafumu kange akatono. Wamma ggwe ne baterebukira ddala mu nze, era bangi ne bampeerayo mu birowoozo byabwe eri mbego nti ako akafumu katono nnyo tekayinza kuyita mu ngabo ya musajja oli. Abaali bakyanniramu akasuubi akatono baalaba ng'ate n'akafumu nkakwasizza kkono n'eryabwe ne liseebengerera, okuggyako Muyodi ne Mirembe abaatebagana mu birowoozo wamu nange era abaamanya ekyankozesa ekyo. Nze bwe nalaba omukono gwange ogwa ddyo nga gusannyaladde ne mmanya nga tegujja kusobola ngabo nnene kugizunza mangu, ate nga nali neetaaga okuzunza effumu amangu ndyoke nkoyesa omulabe. So nga nno ate nga kkono wange bantu butamanya nga ye yali asingadde amaanyi. Omuzannyo ne gutojjera ng'abali ku ludda lwange bazirise, ab'oku ludda olulala bo nga beesunga buwanguzi, kazzi nno nga bagaya kyezinze. Nga twakatandika Mbego n'anfumita nnyo ekibegabega, era abantu bangi ne bagamba nti ekyo si kye twakugambye. Naye munnange mu kaseera akaddirira Mbego n'asigala kwewoma bwewomi. Bwe nagiranga ne mba nga amufumita omukono ogwa ddyo ate amange ennyo ne mmusokya amagulu, ng'engabo akyagissa atangira effumu, ate ne mba nga amufumita omutwe oba omukono ogwa ddyo. Yabanga akyewoma ne mmudde emabega, bw'atyo n'abeera mu kwewoma n'okwebulungulula buli kaseera. Gye baba atandika okukoowa n'aleeta n'ag'omu buto gonna mmalirize nga tegannamwabulira. Kyeyava agezaako okunsamba naye bwe nnamwewoma n'atagala, anti amazina amayigirire. Saawa ne mmusindikira akajogolo nga kanyooka n'okunyooka. Bwe yakakuba n'atagala ne mmutega n'asinzittuka ngadde ekyennyumannyuma. Eyo nno gye yalinnyira mu kitembejja ky'omusayi n'aseerera n'agwa bugazi. Saawa ne mmusemberera, era abantu bonna ne balowooza nti njijja kumukalizakkaliza awo, anti nga Luwanga amungabudde. Balaba ssebo nnyimiridde mmutunuulira okulaba bwe yeeriga ng'asituka ddawo, ne bannyamira nti oli musiru, mufumite mangu awo ng'akyali wansi, bw'anaasituka n'amala akutta gunaaba gukusinze. Abamu ne beesooza nti mukaleke bakatte, anti kawuttufu, kukeesiga ki? So nga nze bwe nalaba Mbego ng'ali wansi avuya, nga nja kulabika ng'omutemu okutta omuntu atakyeyinza. Manye ng'ekikolwa kino kyali kya busiru ddala era kata nkisasuliremu obulamu bwange, naye ate ku nkomerero kyangulira ekitiibwa ate ne kibumba n'obuti mu mitima gy'abalabe bange. Abalala ne boogera mu lwatu nti oyo omwana si muntu era tali yekka. Nga bwe gwali abantu bwe baayogera ebyo, nze ne mwenya bumwenya. Mbego bwe yasituka wansi n'andaba, kwe kumbuuza nti ssebo, nze gw'osekerera? Kanno nzikukalize ku mumwa. Ne ndabira ddala ng'omusayi gumutisse ku mutwe era ng'olutalo alutamidde bwenge. Nalaba biri bityo nange kwe kugaddako ne nkwata effumu lyange eddene ne bukalambira. Kyazira kutereera n'asindika amafumu 6 ag'okumukumu gonna ng'angakuba. Gonna nno gajjira mu kifuba wakati. N'awulugumya limu ng'ayagala linkwata obwenyi, ne mpanika engabo ate ne nfukamira. Effumu kwe kuyita mu kkundi ly'engabo ne ligenda nga lyesooza ntomponye nno.